Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Oh yes, nkwaliriza njagala kubaza okubanga otwegaseko gyosinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ennaku z'omwezi 13 lunaku lwa bbalaza. Mbaaniriza omwezi ogwokusatu gutambudde, njagala okuyozaayoza abatuuse ku buwanguzi n'okusaasira nammwe abalina okusoomozebwa okw'enjawulo. Njagala okusooka okwebaza ba clients baffe abaatukkiririza ku estate y'e Kakoola Lungala. Amazima njagala kubeebaza mu estate ze nnaabadde nazo buli yabadde akituuka nga ati mwana wa taata kanfuneyo obusatu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala era muyogeeyoge. Estate eno yabadde ya fuuti 5 ku 10 ne fuuti 5 ku 5. Yabadde ya bukadde 10 ku bukadde 5. Njagala kubebaza, njagala okubayozaayoza nti abantu baguze, abantu bafuuse ba landlord. Ndi musanyufu nti mu mwezi ogwokusatu omwaka 2023 ninako abantu abali 30 ababadde baalemwa okuva mu bupangisa naye nga basaze onaga nti mwami Lugonvu nange kanfuuke landlord. Muyogeeyoge. Nzize wano n'obubaka bwa kwetonda. Amazima abantu bangi twabagamba mu kusooka weekend ne tubaga nti waliwo estate egenda okuggulwawo. Abali ready osobola okusasula n'okwata plotiyo tugenda okusala ng'omaze ogikwata. Era bangi bakikola. Era olwabadde okusalamu amakubo n'okusenda n'okukola demarcations eneeyita wano nga bwe mukirabaawo. Ne tusooka tukwata poloti z'abuludde bye twali twakwatira edda ssente ne tuziggyako. Twafunye okusoomozebwa nti twabadde twakasayo estate eno ku lunaku olwokuna. Amasimu ne gavuga ku lwokutaano. Twagenda okugisaayo amazima ng'abantu abatannasasula poloti ezaali zitannasasulwako nga ziri 4. Okiwulira? Nga ziri 4. Ne tubagamba nti wakyaliwo kko buno. Bw'oba ng'oliredde osobola okukatwala. Naye ng'amazima percentage eri 99% poloti zaali abaana baazigula dda baazeekwata. Nangaga nti mwami Lugonvu nze akasente kange kaako kugulawo estate nzigiraako. Kati abasinga bambi bayombye nga baga nti lwaki otukookoonya. Nange nabadde sirina kyakola. Siringa wa taxi. Sisobola kumala kwata sente za client oli negamba nti naawe ezizo zireete nzikwate. Bangi nakibagambye nti bane ogenza okujja estate yeweddewo nti eggwawo etya gye waakasaayo. Naye nga weerabidde nti nabadde ndaga ba client bange era nabagambye nti ba client bange abalungi estate yammwe yiino mugirabye kubanga mwali mwagisasulira. Kati aba client abapya abadde batannasasula babadde beegattako bwegasi. Ne mbagamba nti ba client bange nga bamaze okufuna waliwo ne ka space akalala kali wano. Bw'obanga oli mwetegefu osobola okukasasula. Ekituufu kiri nti tekamazeewo ssaawa 4. Babadde bakakoze eki? Bakamazeewo. Mbeetondera ne sikwetondera yenna ba clients abaafise ku estate ya Lungala Kakoola. Ekituufu bw'oba wasubiddwa masafu ago ge mazima. Eyatuuse ku ground n'eyagirabye obulabi oba n'agiraba wano. Ekituufu tujja kukkiriza nti wasubiddwa amasafu. Wasubiddwa amasafu. Naye ebirungi tebiggwaayo. Bwe tuba nga tuzzemu okufuna opportunity ng'eno ne tubakoowoola, bw'obanga oli mwetegefu ng'oyagala oyanguwa. Naye waliwo ba client bangi nga y'omu kubasooka okkuba essimu, mwami Lugonvu njagalako. N'omugamba kale. Naga naye kale bw'onaaba oguddewo n'antegeeza
omulala je nange mwami Lugonvu njagalako sente zange nzisimbise nkwatire ekifo ddala bw'oba era gw'osooka konsidaringani oli agambye nti nkusasudde nkwatire ekifo oba onagambye nti bw'onaaba oguddewo onantegeeza osooka oli kubanga akutaddemu nekibayita obwesige omuntu yenna akutaddemu obwesige omuwanga obwesige n'omuwa n'ekitiibwa okiraba so twabadde tukirina kyakukola twagenza okugulawo era nakibagambye ne bwe twabadde tugiraga estate eno kunaku olwokuna nti bannange tugenza okugulawo nga puloti ezisinga olwedde engule abaana bazisasula dda abaana bazitwala dda era ne mbagamba era nyongera obbategeeza nti bw'oba okimanyi nti wagula ku estate ya Lungala Kakole no Feza esembyeyo nga wali olinze makubo estate iyo yawedde dda sindika abantu bo tugende tubalage estate naye abapya nedda mikwano zaweddewo abantu betwogerako beebo olwedde nga yasasula dda n'agamba bw'onaasalamu ombulira n'ensindika abantu bange n'obalaga ettaka lyange n'obawa ne documents zange okiraba bw'obanga oli omu ku abo sindika abantu bo estate yammwe yatereezeddwa ayabasi waliwo bambi abaafise nziramu okubeetondera ne ssekwetondera wabula ne mbasaba nti bwe tuggulawo akafo akalala ne tugamba nti akafo kaakano kaguddwawo ku lwokubiri ku lwokusatu tugenda kassaamu makubo oba wiiki ejja tugenda kassaamu makubo bw'obanga ogira nga wandiyagaddeko akantu ombuulira n'oteekayo akasente n'enkugirako akantu oyanguwa n'okwata akafo ebintu ne bitambula bulungi naye ku lwaleero njagala kubagamba nti ekituufu sikyalinawo kifo kyonna sisobola bagamba nti kati mwami Lugonvu nyiga wano sikyalinawo nsobola kubanyiga ge mazima abaana bazimazeewo naye twegatte wamu tuyozeeyoze abo abaatuuse ku buwanguzi era tubakubire mu ngalo tubayozeeyoze tubasime nti ekituufu mwagudde mu bintu mwafunye zaabu kati ate nammwe abaafunye mutusabire musabire n'abatannafuna nti akufeeza eddako nange nfune nja kusaasira abaafise nja kubasaasira naye nzikiriza nti ebirungi tebikola ki tebiggwayo bwebaka mbadde nzo bategeeza n'okoola baklayanti bonna baffe bonna abaagula mu estate ya Lungala Kakole no Feza esembyeyo nti ploti zammwe ziri ready musindika abantu bammwe tuzibalage abatandika okuzimba mutandika okuzimba servant construction weeri abatandika okusevingira okuzimba kijja nakuyamba ng'omanyi woosevingira ng'okimanyi nti akapoloti nkamazi kati nsevingira material Luwengo General Weya weeri ejja kuyamba namwe abagamba nti kaakati akapoloti mmaze okukagula naye wadde mmaze okukagula kaakati ate kaakati kankole ki kansooke nnimirewoko nteekemu emmere yange oba nteekemu ebijanjaalo byange nteekemu muwogo wange nga bwe nkuuma poloti nga bwe nfuna n'ezikola ki n'ezizimba ekituufe wantu walungi mu buli mbeera ettaka lyo nga lyo gimu location kyekyo neighborhood ebadde malidaadi era omuntu yenna yeesigiriza amazima wafiiriddwa mbadde mbagamba ba clients abamaze oggula mu estate eyo bw'obanga oyagala kubikwatagana n'okuzimba oyagala kuzimbira ogamba nti kati akayumba akataka nkamaze njagala kuteekateeka kussaamu kayumba kange oba buyumba bwange kwata essimu ya Servant Construction beetegefu okubanga bakuyambako eri 0740 52 46 04 0740 52 46 04 njiddamu eri 0740 52 4604 bakubire bajja kulungamya weetaaga ki oyagala nyumba efaanana etya egenda kumalako sente mmeka bajja kubanga bakulungamya okukubira plan bajja gikuba n'okusooka okubalirira by'oyinza okwetaaga ate omanyi kyopakasiza gwe yapakasida nga nijagala kusitulirawo beekwate bajja kukuyamba ayagala okusevinga ez'amaterial omanye nti ofunyeyo tandika okuzimba Luwengo General Hardware ejja kukuyamba njagala basibulira wano mbagaliza ebirungi ebyerera abawanguzi ate bambi abafikidde bwe tuwulira nga waliwo embeera oyangu wakasimu kange nkabawa naye olinaga nti weeziriye kale kankuddire okiraba naddamu n'akuba akasimu ga nti munnange bazimazo nti batya nga naakakubira wano
naye oli yakuba nabuza weziri nti weziri n'akubuza n'essimu ye egenda ku mobile money. Kati ani b'osobola okusooka okuyaayaanira? Oli akutaddemu n'obusigana nti ssente zange ziizo mpa poloti, gwe nkwesiga tojja kunziba. Okiraba? Olinaga nti weziri nti kale kansooke nnoonye kojja ne ssenga ne maama. Bambi w'obafunira ng'ate bazikoze eki? Bazitutte. N'olwekyo njagala bategeeza nti kyekyo bwe kityo bwe kiri. Tulinde ffeeza eddako bw'enaabangeze tulabe ate bwe tutandikira mu nzikirize. Mbaagalize ebirungi ebyerere, mbaagalize ekiro ekirungi, mubeere bulungi, mweraba. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu.